nnyo. Yeebazibwe Yesu. Batuyita abayimbi abakalweko Squire okuva Professor Simeon Kayiwe Namirembe. Twebaza Katonda kubanga tugenda okuweza emyaka 4 mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 13, 14, 15 tulina ebikujjuko, tulina okwebaza Katonda. Mwenna tubaaniriza mu Kristo tumanya Katonda omulamu. Mukama abawe omukisa. Waliwo abasajja batalojjeka mu mirembe giri, bakkiriza awatali kutya ne bafiira mu ye, bayogomye ekibuga bawulire gawonawona, tibana basajja batowe bati bewateyo okufa, bayogomye ekibuga bawulire gawonawona, tibana basajja batowe bati bewateyo okufa. Kabaka yayita abajasibe babatugumbule, Mukajanga yakwata ekijambiya kyokka tebamutya, yekyotwala yekyanga katabanike gagagamye, zikiriza Yesu omulokozi newateyo okufa, bayogomye ekibuga bawulire gawonawona, tibana basajja batowe bati bewateyo okufa, manyi Sitaani gabeyoleka kyokka tebagatya, bakkiriza Yesu n'obuvumu obwakufa bafe, batembebwa basaana, basambasambibwa n'ababbi, abanyeredde ku kisuubizo kyalituzuukiza, bayogomye ekibuga bawulire gawonawona, tibana basajja batowe bati bewateyo okufa. Yesu yalinga balindiridde n'essanyu lingi nnyo, basalawo kwambula emibiri ne balokolebwa, batambula n'amaanyi bawangula ebiteesaabisi, balyoke bamazzi b'obulamu obutalikoma, bayogomye ekibuga bawulire gawonawona, tibana basajja batowe bati bewateyo okufa, waliwo amanya gatalojjeka bwetukkiriza Yesu, muliro n'omusaayi bw'ebijja tugumira mu ye, tweweyo okulenjere tugirunya amawanga gonna, Yesu alijja yatusuubiza tulereranga ye, bayogomye ekibuga bawulire gawonawona, tibana basajja bato
Misiri ulimugesera ne Farao babonabona era ne balumwa kyajjalwa kuba nti waliwo bujeemu nga Farao awakanya Katonda we. Bamisiri ulimugesera ne Farao babonabona era ne balumwa kyajjalwa kuba nti waliwo bujeemu nga Farao awakanya Katonda we. Babonabona nnyo mu nsi y'ekizikiza bangi ne badoba lw'obutamanya singa bamanya ebiyuno mulokozi nakuna ebikakkano tebyandiyise. Mukama ow'obuyinza yalagira n'amaanyi Musa agende eri abantu be era bayimbulwe bagende bamusinze gamba kabaka Mukama yagambye. Babonabona nnyo mu nsi y'ekizikiza bangi ne badoba lw'obutamanya singa bamanya ebiyuno mulokozi nakuna ebikakkano tebyandiyise. Farao Yeremoti tekizike ekyo oba kiba kibe yali Katonda wo kizikiza okutya endwadde n'okukaaba okubwatuka n'omuzira byajja. Babonabona nnyo mu nsi y'ekizikiza bangi ne badoba lw'obutamanya singa bamanya ebiyuno mulokozi nakuna ebikakkano tebyandiyise. Nga byewuunyisa ebyaliwo mu nsi eyo bigere ne bijja mu maaso ga kabaka sekereza jjula mu ngoye z'abakungu sowera ne zivuvuma wonna wonna. Babonabona nnyo mu nsi y'ekizikiza bangi ne badoba lw'obutamanya singa bamanya ebiyuno mulokozi nakuna ebikakkano tebyandiyise. Mayutene gajja Farao teyafaayo ennyanja yamyuka byannyanja n'ebifa yafiira omwana we olwo nakikakasa nti waliwo mulokozi alina
Majine tudoba rabutabanya singa tuyiga tiwali w'omulokozi emirembe gye giyingira mufe tululabulanya bumanyi ga Setaani Majine tudoba rabutamanya singa tuyiga tiwali w'omulokozi emirembe gye giyingira mufe singa tuyiga tiwali w'omulokozi emirembe gye giyingira Abafirisuuti baali bagumu baali beesiga essajja Goliyasi yali mulwanyi Nnamige ow'enteesa Dawudi kabambi kale kato ne kayimirira n'ejjinja Nunda kaali kamwesize Mukama ow'amaanyi kajabambi ne kuwummula kali kato Omufirisuuti n'anyooma kasembera n'obuvumu kakeesize omununuzi waako ne kacanga enkummula ne katabala kutiisibwa Kamukubaana talantuka Mukama alina amaanyi Sawulo yalinga gamwesibe Setaani gamuwangudde Abafirisuuti nga bayingidde mu maanyi ag'entiisa Sawulo yabuuza abasajja be yani alina amaanyi ka Dawudi ne keesuulayo ku lw'oyo asinga amaanyi kajabambi ne kuwummula kali kato Omufirisuuti n'anyooma asembera n'obuvumu gakeesize omununuzi waako ne kacanga enkummula ne katabana kutiisibwa Kamukubaana talantuka Mukama alina amaanyi Kamukubaana talantuka abatumenye basaasaana Mukama yagolola omukono gw'omusajja yafaanibwa yasinza lubaale Katonda we Kalebu amulwanirire nga bwali kwesisiwala omusajja okufa bw'atyo kajabambi ne kuwummula kali kato Omufirisuuti n'anyooma kasembera n'obuvumu gakeesize omununuzi waako ne kacanga enkummula ne katabana kutiisibwa Kamukubaana talantuka Mukama alina amaanyi tweweeyo okumwesiga Omulakozi ayinza byonna tuwangule ebikankanya Nnamige eby'entiisa Dawudi kabambi kali kato ne kayimirira n'ejjinja tuyimirire n'Omulokozi Yesu asinga amaanyi kajabambi ne kuwummula kali kato Omufirisuuti n'anyooma kasembera n'obuvumu gakeesize omununuzi waako ne kacanga enkummula
kujisiwa Kamungu wanatarantuka mukama alina manyi Kajewa kinefungu Kalikato amufiri suti na nyuma Kasebela nuvu Nakesize omumuzi wako Nakajasivu Nakajasivu Nikatawa na kutisiwa Kamungu wanatarantuka mukama alina manyi Kajewa kinefungu Kalikato amufiri suti na nyuma Kasebela nuvu Nakesize omumuzi wako Nakajasivu Nikatawa na kutisiwa Kamungu wanatarantuka Tukufu abalambeje baberane Yesu Tema manina kuna kukankana Bari babonanga bategereza Babu yipira Mukame Komerere Mukama Yesu mukwano gwange kumpa kumirembe gyemubula muwange musana gwebwegoyekana wulire mirembe mukomu wange nerubi byonna nebiwona yawumuza sola mugwange
Msimu n'obwetoyota tulabe naku nyingi manyiga ekizikizaga tuyayanira sani mu bulimba bwayigiriza empisa embi tulyoke tutugumbule ku lunaku luli yawummuza obulamu bwange oli obulengozi bwe yammikulirwa sembeza omutima gwange era obulengozi ne bijjula muze Mukama yatusuubiza okutwala endwadde zaffe Setaani yawangulwa Yesu yeewoze katumuweereza yatwala endwadde zaffe bantu be yafiirira katumuyimbire yawummuza obulamu bwange oli obulengozi bwe yammikulirwa esembeza omutima gwange yembe n'obulokozi ne bijjula muze wabula akayimba awo waliwo akayimba awo akabadde awo kansanyusizza kabadde kagamba kaloziyasi kaali katonga tekatya nakutiitiira oli gwe mutegedde kamukuba n'atalantuka alo anti kale njagala tugatte emikono gyaffe twanirize omuweereza wa Katonda jjajja w'abalokole wano Profesa Simeon Kayiwa ne Dr. Siria Kayiwa. Hallelujah! 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 Hallelujah. Praise the Lord. Twagala nga sida kwogera kigambo kyonna okwebaza Katonda olw'olukuŋŋaana luno naye nga ekisooka mu byonna twala kwebaza nga tuyimba nze ne Dr. Siria. Mutuwulira? Mutuwulira? Hello. Hallelujah. 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 For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah. 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 For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah. 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 Oh, the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah. 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 Hallelujah.
hallelujah, hallelujah. The kingdom of this world is become The kingdom of our Lord and of His Christ, and of His Christ, and He shall reign forever and ever. and He shall reign And ever and and He shall reign, ever. and He shall He reign shall forever reign forever and ever. forever He shall and reign ever, forever and forever and ever. ever. King of Forever and ever. Hallelujah, kings, hallelujah. and Lord of lords. Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. Lord of lords. Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings and Lord of lords, and He shall reign. He shall reign, He shall reign, and He shall reign And He shall reign forever and forever and ever. King of kings forever and ever, and Lord of lords forever. Hallelujah. And He shall reign forever, forever and ever. King of kings and Lord of lords, King of kings and Lord of lords, and He shall reign forever, forever and ever, forever and ever, forever and ever. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Dr. Celia. Which is the best? This one or the other? Hallelujah. Amen. Njala okwebaza Katonda olwammwe mwenna. Mundi ogwokubiri njala okwebaza Pastor Bujingo olw'okumpita. n'olw'okuyita Dr. Celia ate n'okuyita Calvary Cross Choir ku lunaku olukulu nga luno mu ggwanga lyaffe. Haleluya. Ekyokubiri njala kwebaza House of Prayer olw'okutandikawo essaala olw'okusinza okwebaza Katonda lwa independence ya Uganda. N'olwekyo njala tukube mu ngalo olw'ekirowoozo ekyo ne vision eyo. Twebaza Katonda
olwa independence ya Africa. Haleluya! Twebaza Katonda olwa independence ya Uganda. Twebaza Katonda kubanga Africa yonna eri independent. Ekintu kikulu nnyo. Haleluya! Praise the Lord. Naye ekisinga obukulu nebaza Katonda kubanga olunaku lwa leero abantu bayitiddwa okusumululwa. Bwe nawulidde nti kyakusumululwa nange nenjagala okujja neetabe mu kusumululwa okwo. Haleluya! Kubanga oyinza okubanga eggwanga lyo lisumuluddwa kyokka nga gw'okyalina ebiina okusumululwa. Haleluya! Manyi Pastor Bujingo agenda kusaba era tumusabira asobole okutuukiriza kyasuubizza eri abantu. Buli muntu anaasabirwa ekiro kino asumululwe. Haleluya! Haleluya! Nze njagala nnyo Pastor Bujingo, mukwano gwange nnyo ogugenda ewala. Era nva kukibuulira maama we, nenkibuulira ne taata we, nenkibuulira ne baganda be nti ffe tuli bawamu, ba mukwano, ba mirembe na mirembe. Okutuusa lwe tulituuka mu ki? Haleluya! Okutuusa lwe tulituuka mu ki? Mu ggulu. Bwe namugambe mu ggulu, okutuusa lwe tulituuka wa? Mu ggulu. Mu ggulu. Haleluya! Haleluya! Nze Mukama we yandabikira, nali musomesa mu ssomero bayita Wampeewo Ntakke Secondary School. Akagamba ako Ntakke kakati ate nange gye nkalabamu endala, kubanga nalaba Pastor Bujingo ng'asoma mu Kaiwa International University, n'afuukira ddala magezi Ntakke. Haleluya! Nendabya ddala magezi ki? Ntakke. Era kyava olukiiko lwe bayita Senate bwe lwalaba amagezi ge amangi ne lumuwaayo omudaali ng'oggyeko bye yafuna, n'afuna Medal of Academic Excellency. Nze chancellor wa university eyo, nze chancellor ate nannyini university eyitibwa Kaiwa International University. N'olwekyo nja kubakakasa bonna bagezaako okukiwakanya bamala biseera. Kubanga rekodi eyo ntuufu ate n'ebitabo bye bituufu, era agenda yatandise dda okweyongerayo okusoma degree, era akola bulungi. Mwongere mwenna okumusabira. Haleluya! Haleluya! Mu ssomero eryo lye bayita Wampeewo Ntakke Secondary School nali nsomesaayo kumala kabanga katono
nakasomesa akamala kubanga katono Yesu Kristo kumakya ngaze nali sikiriza Katonda nti gyali, nali simanyi nti Katonda gyali mu nsi wawonna. Kumakya Yesu n'alabikira omuntu eyali omukafiiri gwe bayita atheist, n'aŋŋamba golokoka okomyewo abantu bange gye ndi, genda bagambe nti nze maanyi agasinga mu nsi yonna, bagambe bave ku bintu byonna ebyekisamize bye bakola bakomewo gye ndi. Nange naabeeranga naawe buli w'onaalaganga okukola ebyamagero abantu kwe banategeera nti nze nkutumye. Haleluya! Olunaku si lwange kusaba, olunaku lwa bugingo kyokka, nange era nja kubasabirayo okwo. Haleluya! Haleluya! Twegatte wamu ne pasita waffe, Katonda akole kyagenda okubakolera. Haleluya! 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 Mbadde ndaba abantu abawa obujulizi nga bawa obujulizi obwo nga balina Katonda byabakoledde ddala ku TV ya Salt Media. Waliwo omusajja gwe nalaba mukyala we oba yazaala bubi nnyo oba yabaako ki, n'alwala nnyo n'atuuka n'okutuuka okufiira ddala, naye Pastor Bugingo n'agendayo n'amusabira n'abeera bulungi, n'awonyezebwa. Naye ndaba obujulizi bw'abantu abaali abaavu ne bagaggawala. Haleluya! Naye ndaba ebintu ebyo ebikalu ebikwatibwako, ebigambo ebyo ebikalu ebikwatibwako babujulizi bw'amaanyi nnyo eriffe abali mu nsi. Waliwo n'obujulizi olw'ebintu ebyo bagamba biri intangible bwe tosobola kukwatako. Omuntu n'agamba ndokose sikyali mwonoonyi. Neffe abantu aba bulijjo bw'otugamba nti olokose tuyinza obutakikkiriza, kubanga tulabyeyo abalokose okusinga ddala ennaku zino, ng'olabye ddala abantu abo balokose byakutulimba. Okiwulidde? Ne wabeewo n'abalokose ebituufu. Amiina? Ebyo Katonda yabimanya. Naye omuntu ng'abadde mufu n'azuukira, ekyo buli omu akiraba nti Katonda alina kyakoze. Amiina? Abadde agenda kufa mulwadde nnyo n'awonyezebwa, omanya nti Katonda yalina kyakoze ki? Kyakoze. Mwenasooka okuwulira Bugingo ng'ayoya ku TV edda, yagamba nti abooluganda tulina obujulizi ng'akyogera buli kaseera. Nekinsanyusa nnyo kubanga omuntu bw'abanga akkiriza Katonda, Katonda yasuubiza okulaga obubonero bwe eri abantu abamukkiriza. Haleluya! Makos 16:17 Katonda yasuubiza nti obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza, banaagobanga emizimu mu linnya lyaki, balyogera ennimi empya, balisa emikono ku balwadde, balikola ki? Ne bawonyezebwa. Ekyo Yesu wekisuubiza ye tetegeeza nti bannabbi abulimba bali bikola. Yagamba baki? Yagamba baki? Abakkiriza. Naye ojja kusangayo abantu abamu bw'anaalaba ng'okoze ebyamagero ebingi, ng'olina ekkanisa nnungi, olw'okuba ng'alina obujja
n'atandika okuyita ebintu by'otali. Haleluya! Obujja kitegeeza omuntu okulaba munno ng'alina ekintu ky'otalina n'onyiiga. Wala kunyiiga n'otandika okupulaninga okumukola obubi so nga talina kyakoze. Haleluya! Ng'ate talina kyakoze ki? Katonda yamuwadde omukisa. Ekyo nze maze emyaka 41 nga nkiraba buli lunaku ng'abantu bankolera obujja olwa Mukama byampadde. Haleluya! Naye nze buli lwe ndaba Katonda ng'akoledde omuntu ebirungi, amuwadde ekkanisa, amuwadde TV, amuwadde DSTV, amuwadde essanyu n'obulamu, ne ŋŋamba weebale nnyo kumujja we yali n'omutuusa kati watuuse. Haleluya! Haleluya! Kubanga kakati Yesu kakati bwe ntunulira wano olwaleero ndaba nti nga Yesu afunye abantu. N'olwekyo kyenva nkuba mu ngalo nti Mukama weebale ofunye ki? Abantu. Tekyali badde bwe kityo senga Yesu tegenda kunoonyayo mutembeeyo oli n'amukuza n'amufuusa kabaka. Haleluya! Era mbasabira, era nsabira ne bannayuganda bonna ababulya enjiri, ekintu especially mu bantu bonna ab'amadiini gonna n'abalokole kye beetaaga okukola kakati kwenenya mpisa mbi, gayisa gabi ag'obujja. Basaana bagenenye bagalekera awo. Haleluya! Buli omu asanyukireko munne ng'afunye omukyala ow'okuwasa. Buli omu asanyukireko munne ng'afunye omukyala ki? Oba omwami ow'okufumbirwa. Asanyukireko munne ng'afunye emmotoka, n'okulaba abantu abaali badde mu bbaala nga bali mu njaga nga bali Namboole olwaleero. Omuntu akola ekintu ekyo aba akoze bulungi. N'olwekyo tukube mu ngalo nga tuwanise emikono gyaffe waggulu nga twebaza Katonda olw'ebyo byonna by'akoze. Haleluya! Waliwo abayimbi b'endaba wano bajja ne bayimba ennyimba nange nembeera eyo nga ndi ku kitanda kyange nange nenzuka oloobya nga bagamba emirimu omwami eyampaye nayikola neza, emirimu omwami eyampaye nayikola neza, emirimu omwami eyampaye nayikola neza, emirimu omwami eyampaye nayikola. Bajje oluwa baluwa emirimu omwami eyampaye, emirimu Imana eyampaye nayikola neza, emirimu bajje ababimanyi okubiyimba nange bulijjo mbiyimba. Bajje wano mbagala wano at least bajjeko omu yekka babiri bameka babimanyi. Emirimu omwana yampaye nabikola neza, emirimu Imana yampaye nayikola neza, emirimu Katonda gyampadde njagikola bulungi. Haleluya! Abadongo baluwa, abakuba ebidongo baluwa, emirimu nabikola neza. Haleluya! Imana ya maenza ikola neza, imana ya maenza ikola
Haleluya. Njagala gamba Pastor Bugingo n'abalokole bonna mu ggwanga nti wabeerabeerawo amaloboozi ag'abantu abaagala okutulemesa emirimu Katonda gy'atuwadde, naye ffe tulowooza bwe tuti enjovu bw'ebanga erina gy'egenda, mukiwulira? Enjovu bw'ebanga erina gy'egenda teyinza kulekerawo kugendayo mu lwakubanga embwa zaabogodde. Haleluya! Bwesanga embwa nga zibogola esamba nsambe, bwesanga emmotoka ng'eri mu kkubo lyayo tekyama, ejjawo bujja bweti ng'ekasuka eri ng'egenda mu maaso. Naffe emirimu Emana yatwaye tulayikola ki? Tulayikola ki? Neza bwe mwakyogere nti enjovu bw'ebanga eriko gy'egenda teyinza kulekerawo kugendayo mu lwakubanga embwa ziboggola. Olw'okuba embwa ziboggola. Lwaki? Ensonga yaayo eri nti enjovu erina amaanyi. Enjovu erina amaanyi. Gamba Mukama alina amaanyi. Bugingo alina amaanyi. Haleluya! Mukama yebazibwe. Yesu nawuliddeyo omuntu ng'agamba nti Kaywa yeerimba Katonda tamulabikiranga. Ngamba omuntu oyo ndowooza yeetaaga eddwaliro lya njawulo. Senga nalabikirwa n'esikola by'amagero n'aligambye nti neeroosezza. Haleluya! Ntakke wampeewo ntakke magezi ntakke olunaku lwennyini yandabika 12 neŋŋenda mu staff room neŋŋamba abasomesa nti nalabe Yesu ne baseka. Bwe baaseka ne mbagamba olwali ojja kubalaga amaanyi ge mutegeere nalabye Yesu. Omusomesa omu kyeyava n'aŋŋamba olunaku luggwako 12 nti njagala onsabire omulimu guno gwe nkola kuba yali asomesaawo ngasomesa ne Makerere. Omulimu ogwo nguveeko nfune omulimu omulala ogwazaamu omusala gwange emirundi 3. Nemugamba ki ekyo? Nemugamba ngenda kulaga amaanyi ga Katonda. Ate wewunya akyogera yakalokoka only 10 hours nga omuntu nga nze nalina akamala essaawa 12 oba 11 nga nakalokoka nga nakalaba Yesu. Era mbategeeza nti nze tewali muntu n'omuyanjatuza, kubanga olwalabikirwa Yesu Kristo
nentandika okumuweereza nentandika okutambula nga nkola ebyamagero 7 December netandika revival ey'amaanyi ga Katonda. Haleluya, haleluya. Yamaze okubeera abalokole kyokka netandika buto. Amiina. Kakati omusajja oyo ne mugamba nti leeta ebbaluwa endaga nti oluzayinize nange kulage Yesu bangi okulaba nokulaba okukkiriza kwo okufaanana. N'aleeta ebbaluwa neyinjiraba nagenda basako sitampu mu ofiisi omusajja wa headmaster bali bamuyita Stanley Ssemwanga abeera Bulange eyo yafa ennaku zino. N'akwata sako sitampu omusajja lwalinaku Lwakutaano ne mugamba ku lunaku Olwokubiri genda ku post office yali Kampala oyimirire awo ofune omulimu. Agenda mu ofiisi yonna namugamba genda ku post office lubalaza afune omulimu. Haleluya, muwulira. Kati n'agenda post office Olwokubiri ku lubalaza n'agenda agiye ebbaluwa ze waati mu post office. Tabajjanga ebbaluwa mu post office ewatisaafu tenakujja. Kakati mukwano gwe n'amukwanako emabega mugongo yali amaze ebbanga tomulabanga myaka 3 n'amugamba ku makya olwaleero nabadde mwenze lwa ambasada wa Greece mu dduuka lye eri wali ku yaadi baliyita International Traders nga lyangatto. Neesaba omulimu n'aŋŋamba nti ate ayagala muntu mulala. N'agamba kusabira n'aŋŋamba munoonyeza omuntu omulala asobola okukola omulimu ogwo eyasoma. Nenkulowoozaako newuunyiza engeri gye nkusanze ku post office olwaleero. Jangu tugendeyo. N'amutwalayo bwe yatuuka eyo omusajja teyamukoza na interview, yamubuuzabuuza obadde ofuna musaala gwenkanawa. N'amugamba bwe ziti. N'agamba ngenda kuzibazaamu emirundi 3. Nga bwe namugamba n'afuuka general manager ow'edduuka eryo. Liri awo waliwo ka petrol station akali awo. Simanyi oba engatto zikyatundibwawo naye luli zaali zitundibwawo nga zisinga obungi mu ggwanga. Kaakati omusajja ne yeewuunya nnyo bwe yalaba ekyamagero ekyo, obujulizi obwo, n'akkiriza Katonda n'alokoka. Yali Mukatuliki. N'aŋŋamba ŋŋende nsula ewaabwe. Ne ŋŋenda okusula ewaabwe. Bwe nali ewaabwe n'aŋŋamba nina ekyamagero ekirala kye neetaaga nti kiki? Okukakasa nti Yesu ddala ddala akulabikidde. Ne mugamba ekyo tottamu na kukyogera, Yesu yandabikidde. Kinavudde nkola kiri ekyasoose. N'aŋŋamba nti ayagala kuwasa. N'aŋŋamba ayagala okuwasa. Kyova olaba nze mmanyi nti n'obuyinza okusalawo omuntu nti awase oba tawasa. Bwegamba yaŋŋamba ekintu ekyo. Ne mugamba ky'oba okola olina omukyala gwe yagala okuwasa? N'aŋŋamba talina. Ne wali omwana gwe yagala okuwasa nti yaani? Bamuyita Robina.
nti abeera wa nti yali musomero muno mutusomesa n'avaamu n'agenda nga simugambye nti mwagala tiyamanya nti mwagala naye mbadde ankuba okuba ku olwo up to now. Nti musajja wattu akubidde emyaka emeka nti 9 nange nenjogera mulimi kanjogera olwaleero ne mugamba nti olwaleero leka tukiggale. Aleme kuddayo kukola ki? Aleme kuddayo kukola ki? Kukuba. Ne mugamba genda ku post office, genda mu town otambule ku Lwokubiri olujeera. Tambula bw'onaakowa ojja kulaba Robina. Tula wansi bw'onaatula wansi ng'okooye ojja kulaba Robina. Muleete mbalagire mugende mufumbiganwe. Ebyo bintu bya Yesu si by'abantu. Eby'abantu ebyo ebya Yesu. Nokyo olwaleero abazze ku lwa Yesu muze kyemuze okukola kyamagezi nnyo. Agenda kubaddamu ensala zammwe. Haleluya! Kakati n'agenda n'atambula ku lunaku olwo. Yagatandika okutambula ssaawa 2 ku makya. Zaali ziwa 12 ng'akooye n'agenda ku baasi waabwe ez'e Kawanda. N'asimbanga bali ku bayitawo ennaku zino bayitawo oba waliwo mmola eri awo nga awaali akatale k'owino. Waliwo awo nga ku taxi park enkadde waliwo baasi z'Abaganda baasi z'Abaganda UTC, Uganda Transport Service, zaaberanga zatwalanga abantu. Naye bwe Kawanda bwe yajja yali ejjudde era n'atafunamu kifo. Kwe kutula wansi. Bwe yatula wansi ne Robina yali tafunye kifo naye n'atula wansi we yali atudde. Omuntu bwe yali amaze emyaka 9 miramba nga tamulaba n'amuleeta nga bombi bakaaba, bombi nga bakaaba amaziga amayitirivu. Kubanga wiiki eyo Robina baali bamugobye mu maka ge yalimu. Ndowooza Katonda yamukyankalanya. Kaakati najja n'afumbira omusajja ono. Baati bagattiddwa n'afumbira omusajja ono. Era ne bazaala abaana ne bakula. Kati bamaze ne yunivasite baakula dda. Bakola emirimu batambula mu mawanga gonna ag'ebweru. Kyokka kyatandika na bigambo obugambo. Mukiwa kye ŋŋamba? Na wano bwe tugenda okuyimirira ne Bujingo tetugenda kubatukako buli muntu. Naye Katonda yagamba kibeewo ne kikola ki? Naffe kyetugenda kyetwetisse tuzze gamba kibeewo era kikole ki? Kibeerewo. Nze nagambye Pastor Bujingo nti ekindeese kwebaza. Kankole muka diversion katonotono. Pastor Bujingo ekyandeese okujja wano ennyo oba lwaki mwagala nnyo
era siyinza kumuvaako lwakubanga alina amagezi. Nze nkolagana n'abamagezi, nange nina amagezigezi mu amatonotono. Ndi professor, amen? Ndi chancellor, nange ndi doctor, ndi mugezi, okay? Naye ate nange yakolagana n'abaki bamagezi. Ate alina true love. Ye muntu gwe mbeera naye nga tunyumya nempulira nti njagala okwongera okunyumya naye buli lunaku. Ate nga love ye teriko limit. Kwegamba mulingo owulya ddala nti love ye eri intense, erimu okunyumirwa byoyogera nawe onyumira byayogera. Omuntu afaana bw'atyo. Mwesime nnyo okubeera ne pastor afaana bw'atyo. Era Katonda abawa omukisa ne pastor oyo. Mwongere okumuweereza n'okulwanya ekkanisa, ate mwongere okusonda ssente okuzimba house of prayer. Mwongere kusonda mwenna gye muvudde okuzimba house of prayer. Hallelujah! Njagala okulaba ekifo mu Kampala wano abantu bajja ne batuula abangi, abalokole ne batuulamu ne basinzamu bonna. Mukama yeebale nnyo olwa ikazi 8 omulamba zaatuwadde ku Canaan land. Hallelujah! Njala n'okwogerako agamba akalala. Kano njala kategeeza bujingo nammwe mwenna nti nze guno mwaka nkutegwa 42 nga bankolimira abantu. Nze buli kaseera baba bankolimira n'olwekyo akolima amala biseera. Senga byali byakunkwata, senga byankwata dda. Naye njala mundabe gye muli ndi w'amaanyi nnyo. Yesu namugamba saagala kukula, sikula. Anti mundabe. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Alina amaanyi jangu okuba ekikonde. Alina amaanyi jangu okuba ekikonde olabe. Hallelujah! Njagala Katonda abawangaze. Awangaze Pastor Bujingo. Katonda nkuumye mu bikolime ebingi. Nga nakatandika okubuulya enjiri. Waliwo ekkanisa emu yanyiiga. Mukwano gwange Pastor Balinda wa Makerere Redeemed Society baali begasse n'abantu abala mu kanisa eyo buli lweyo Emmengo ne bansabira bankolimira nfe mu nnaku 7. Ng'ekkanisa yekola ki? Yekola ki? N'olwekyo ekkanisa bwe kusabira ofe mu nnaku 7 tojja kufa kubanga nkyali mulamu. Naye najja naŋŋamba nti nzize okwenenyeza kubanga nze mmanyi nti oli muntu wa Mukama.